ngira obulokozi omulokozi yatuyingiza waliwo bye yatwala weebuuza n'okwebuuza gye byalaga okyali n'ebikutawaanya n'ennyonta y'omwenge yagenda n'ennyonta ya ssente ejja genda mu linnya erya Yesu. Ngambye yatwala ennyonta y'omwenge agenda kutwala n'ennyonta ya ssente. Waliwo ebintu ebyagenda nga tosobola na kutresinga kkubo lye byakwata ate nga tojjukira nti baakukuba empiso, tojjukira nti baakuwa makerenda, kyagenda kyokka. Kati nze twena bw'oŋŋamba nti nja kulemera mu mbeera nga nawona omwenge gwe natandikira ku bbeere. Omwenge nze nagutandikira ku bbeere kuba nagenda okutegeera nga nnyonka ate nga nnyo omwenge. Nagenda okutegeera nga nnyonka ate nga nnyo omwenge. Waffe Masaka bwe baakolanga. Pozi kati abali mu byalo b'ennaku zino simanyi bigenda mu maaso. Naye edda nga mukadde bw'aba anywa omwenge agusika mu luseke. Balina engeri gye bagukwatamu n'olulimi. Oluseke n'alujja lulama n'akwata wansi mu ntobo y'oluseke. Kati n'ajjako olulimi. N'atandika okuwunzika akaseke ng'akuwaako mpolampola. N'okolola kumbe bakwenishiyetinga mu ttamiiro. Aliwo akimanyi ekyo kye njogerako. Bamalayika abali wano ogamba banakkiriza nti baagukeera. Eyagukeeranga nze wanika omukono gwo ng'era baagukuyigiriza batyo. Banjigiriza walagirwa kukolola. Okolola mu byokolodde. Mukyala Ponsiano n'abuuza nti Bereta toyina mandule? Ffe titwayigira ku mwenge gwa kusaaga, twayigira ku kukoleeza ettaala. Bereta baba talina mu mandule, mukyala Yosamu n'amugamba lindako nakyanja. Bakyaliyo oba bannange bye njogera bituufu? Oba nakyanja gyali? Nakyanja nawe genda wali emabega w'ekitanda leeta emandula eri awo. Ne bagireeta ne bakuwaako akasaaniikira n'otamiira misana ttuku. Naye munange toddamu kukolola, simanyi bakadde bwala kyabeeranga muwala gisi kimanyi, sijja kubalaba mbalimire. Aliwo gwe baakiwala n'otaddamu kukolola. Emandula etemanyi kifuba. Kaakati nagenda okulanga omwenge ekitundu kya bulamu bwange until 1992. Maze emyaka 32 nga siddangamu kunywa ku mwenge. Naye nga bw'oyawulako egy'emabega gyonna omwenge nga kitundu kya bulamu bwange kubanga baagukeeza mu misuwa. Tewaliwo yali asobola kunkuba mpiso oba kumpa mpeke n'empona omwenge. Kubanga ne bannange bonna bwe nzirayo mu kyalo ekisinga okunnuma abataafa abaliyo bo bennyini mwenge abakyaliyo. Abataafa abaliyo nga gyali. Jjukira bali waggulu wa myaka 5 nsusa mu 5 nazaalibwa 72 naye yo oyinza oga nti alina 10 alina kiro ntono nnyo, kiro nga 3 n'ezigwamu awo. Emisuwa gyonna giri kungulu. Yatamidde dda akugamba kimu kyokka. Ffe tubasabira tonva wano nga totuwaddewo. Tuwe tolina kyotugamba tuwe omwenge gaffe. Ati ntuuke ne bintabula. Mbawe ssente era bajja zigulamu omwenge. Omwenge gwennyini sisobola kugugula. Kati kyenkola ntambula n'emiti gya sabbuuni. Omuntu abeera n'olugoye nga lumaze emyezi nga 9 nga tirulinnyangako mu mazzi. Gye twava twandibadde twebaza Katonda. Basaba ne banyaba ebyalo ebimu gye twava abantu tebalina interest mu kunaaba, tebalina interest mu kwoza.
omuntu mukulu amakugunyu gali bweru akeera ku makya n'atetenkanya empale essaati yamanya bw'ayisa emikono n'omutwe yagubadde naye nga omusinga n'emyaka ng'omusinga emyaka Katonda kye yakuwonya oli akyakirina. Katonda kye yakuwonya oli akyakirina. Obunaku nabwo bwetaaga okubwebaliza Katonda nti kubanga nali munaku nnyo nze kyekyanzijayo. Bano balina abazadde baabwe, balina bataata baabwe, balina bamaama baabwe, balina ab'eŋŋanda zaabwe, bali kwabwe basigalako. Kati nze embeera yanfubutula bwe bulamu bwe ndimu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba.